Story ya Besigye eyafulumidde mu lupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor nga Besigye ayogera ku lifetime yaabwe na butebe basisinkana ne mukyala we Winnie Byanyima, abantu balabika baaganye okubeera nga bajikkiriza era nga balina ensonga zaabwe. Naye ku mulundi guno ogwaleero, olunaku olwaleero, nzize mu studio wano mu Mikwesese ndimu n'omusajja owa Timo Property Consultants Limited, era tugenda kuba atutambulira wamu nga naye bw'atubuulira ku mirimu gy'akola wamu n'okubeera nga ate era twogera ku nsonga ez'eggwanga. Kati ensonga gye tuliko eya story eno eya Dr. Kizza Besigye olunaku lwaleero lwa Sunday mu lupapula lwa Daily Monitor nga batukakasa nti mu kkomera gy'ali oba gye basisinkanye oba gye yawandiikidde n'abawa teri amanyi, naye abantu bo bagamba nti eno erabika nga diversion. Muganda wange ogamba otya? Yendi muganda wange agamba ki Uganda at large? Gye ndi obadde onogaaka musaleko mu Mikwesese ogambye nze mpulirize ku bantu bo era nkugoberereko nnyo, weebalire ddala emirimu muganda wange. Emirimu gye tukola era mu Mikwesese wafaana we wati vakedo waali omulaba, emiyembe weegiri ogiraba, eno obadde oyagalayo katogo. Akatogo nja kulya muganda wange. Akatogo nja kulya. Waliyo entogo mu kiyungu weewaawo muganda wange. Ate bakafumbye jjo kakati ne bakazinga mu ndagala ne bakakalirirako. Ate ako nakakomya dde wa jjajja mu kyalo eyo. Nakakomya dde era nja kubawa mukisa nange okukalyako muganda wange. All right. Kakati zigometa yaffe bwetyo nga etunuulidde ensonga eno, amawulire gabadde ga Daily Monitor nga boogera ku Dr. Kizza Besigye era nga story yabadde egamba nti Dr. Kizza Besigye mbu yanarratinze story emotionally engeri gy'asisinkanamu mukyala we Winnie Byanyima. Naye nze nina ebintu bye nanootinze mu story eno era kwegamba tetugenda kuwa story yonna, agyagala agende mu mawulire ga Daily Monitor tukole ki agirabe, naye tugenda giyitamu just kipayipayi bwe tutyo okusobola okubeera nga tukola ki. Nti bagamba nti munnange era teri kintu kibeeraawo nga tekiriimu kyakuyiga. Kakati munnange Bannayuganda bwe batyo nga bamaze okubeera nga basoma story eno eya opposition leader Dr. Kizza Besigye era nga yabadde asharingako ku ebyo ebyaliwo ffe gye tutaali era n'engeri gye basinkanamu mukyala we Winnie Byanyima. Kakati munnange mu story eno nnyumiza ggwe gutuddamu nnyumiza ggwe ssebo gwe tewabirabyeko. Okay. Kakati Dr. Kizza Besigye yabadde areflectinga mu kiseera kiri ng'embeera si nnungi mu kaseera ako akadduka era nga akaseera kagobererwa okulayira kwa gavumenti emu oba kitegeera, era mu kaseera ako bw'oba ng'omanye ebyafaayo ebya Uganda nti okwekalakasa kwali kw'amaanyi. Biseera bya Yusufule. Kati kitegeeza nti akaseera kayogerako si ke kaseera aka Museveni nti amaze okuwamba kuba kati ayogera ku widespread protests. Okitegeera mu kaseera ako njagala onootinge bulungi nnyo ebintu bino bwe njagala naawe ombuuli agamba ajjukira bulungi nnyo okujjako kwa President Yusuf Lule gwe baamugira ku gavumenti eyo bagigirako July zaalinaku z'omwezi nga zaalinaku gavumenti yamalako ennaku 68 zokka. Okitegeera akaseera ako kitegeeza that was before Museveni. Oba okitegeera era nga waliwo demonstrations nyingi okwekalakaasa across Uganda. Abantu beemulugunya olw'ennaku omusajja bamuwaayo ntono bw'ate ennaku 68. Kakati olwo bannansi ne bafulaadinga streets zonna era nga bonna bali in support of Lule. Bonna baali baagala omusajja waabwe badde yafugayo ennaku ntono naye bonna baali balumiriddwa nnyo ennaku. Naye munnange nti baabayiwamu amagye ne gabakuba emiggo mu kiseera ekyo ndoza ekyaliwo n'Olule n'owaaka ebyo ebiseera bye batunyumiza kale bwe batunyumiza nti yali n'Olule n'owaaka twali mbuzi nga tubitegeera. Naye kaakati ekintu ekyo bw'okitunuulira era omuwandiisi gwe simanyi nti oba Besigye kubanga ejjukira ne story abantu baaganye okubeera nga bagikiriza yagambye nti mu makkati awo mu chaos oyo amidst this chaos
Besigye bwe bati bwe basisinkana n'ebini byanyima ku streets ndowooza era mu kwekalakaasa yeekalakaasizza bulungi oli akoze ate kakati awo enjagala muganda wange besebo ffenna tukwate ku ttama bwe tuti tugambe nti bwe kiba nti mu kaseera ako twete twakugenda mu kalulu oba kitegeera bulungi mu kaseera ako Museveni yetanda okubeera ng'agenda mu nsiko kiba kitegeeza nti Besigye baali bakwatagana dda n'ebyanyima kwegamba nga ate ne Museveni makkati awo naye n'akwingapo ne wini byanyima byonna bisigala bibuuzo kubanga twebuuza kubanga abantu bagamba nti ensonga ayaba ababiri abo Museveni ne Besigye bini byanyima abayo n'agamba luli nedda abolooza bwe batyo zibisibi ebyo naye wano twogera n'olule n'owaaga beekalakaasa awo kyokka mu kaseera ako mu tabulensi eyo bini byanyima bakwatagana naani ne Besigye mu akaseera ako kaaliwo nga tugenze mu lutalo byonna era bisigala byakwe tetunaba kugenda mu lutalo lumunakina na bugumu sibe kiri twali tunagenda mu lutalo bini byanyima olodde wayasaanyuka naani ne Besigye kati titugeze mu kaseera ke kamu nti bini byanyima yali neeno kuba bini byanyima agamba yatanga okukolera Museveni nga wa myaka 3 Museveni nga zze waabwe era bazze bwe bati bbanga lyonna butereevu kakati awo muganda wange kirabika waliwo obusungu obw'amaanyi Kayanda okola otya ebintu ebyo biwanvu naye kale nze nga bwe kwesitora abantu baganye okwera nga bajikkiriza naye already mulimu facts kuba n'ebibuuzo biyitirivu baasisinkana ddi kuba kati abantu waliwo yabadde ngamba ekino kati kisoboka neŋŋaana mbu Besigye yakwata yeeri bwe yawava eboo n'akwata yeeri otegedde wambuye mbo n'akwata n'eri byonna byampuna naye nga nabuna okubeera nga tusandabula story yaffe okumanya twagala okumanya amannya amannya nze Timo era wa Timo Property Consultants Limited nze akola ku nsonga z'ettaka okugula okutunda okuzimba amayumba okugradinga ettaka oyinza okubeera ettaka lyo teryatereera nga weetaaga digradinga ffe ku Timo Property Consultants byonna ebyo tubikola weewaawo n'okuzimba amayumba nga wekugambe tukikukwasa ng'ewedde wona stress z'okuzimba lwaki obeera awo ogobagane ne ssente ate n'okuzimba ab'enganda babbye nnyo abantu ffe ku Timo Property Consultants tukuzimbira ennyumba mu bwesigwa ne bayinginiya abakugu ng'oyinza okuba oli awo ennyumba yo ekaddiye oyagala giddaabulula tusobola ogikuddaabululira mu kiseera ekitono era ne bayinginiyazi abakugu oyagala kussaamu byamazzi kugisiiga langi weeri buli levo yonna Timo Property Consultants kwegamba ogula poloti tukuguza poloti n'ojja ng'ogenda kuyingira nnyumba nga buli kimu kitereezeddwa kuba oyagala kusenda byonna tubikola ku Timo Property Consultants muganda wa alright tusooke tukomaawo kubanga tukyakulina akaseera kawamu kyalina osooka otubuulira ku nsonga eno tubuulire naye kati mmwe mutya okwogera ku byobufuzi nedda ensonga eri gye mbadde kugamba waliwo omuntu eyabadde ampa wano nga nti Besigye teyakoma ku byanyima mbu yawanvuya omukono n'akwatayo n'eri wali okiwulidde newulira era ne sitole ya Kayanda wagiwulira ne sitole ya Kayanda yayimba byalinze kibadde kipya gye ndisooka otuwa abawulire owange ne sitole ya Kayanda asobola agenda owulire oluyimba olwo naye Mukama Katonda naye kibanga kituufu naye ekyo kyonna kiganye sina kyekimanyiiko naye nagambye nedda baleka ba cooking up stories kwagala kuwanvuya Besigye kumufuula nti nno kwegamba bazze basikagana omuguwa kwegamba babadde kwegamba bakoza wamu ebbanga lyonna naye Daily yakitemyetemye bulungi ku Sunday ennaku z'omwezi 2 yakitemyetemye bulungi ennaku z'omwezi 2 neeraga story yono nanga bwe yali n'ebibuuzo bingi ebikyagiriwo abantu baganye okugikkiriza bagambye mbu temutubuulira ebyo byababuloga simanya biki nabadde mbitunulamu awo nga mbiraba neŋŋamba yi lwaki abantu baganye okukkiriza story eno ti Besigye kati bagenze mu kkomera n'awandiika awo wasinga obuzibu omusajja ali mu kolokooni naye ate eno nga bakulaga yakoze story ye ng'ababuulira lwaki evuddeyo lwaleero tugamba ebibuuzo bingi anti kati nebiri yanyiwa yatugamba juzi
naye alina akatabo kawandiika mbw ate n'ekyo nakyo agenda kiteekamu engeri gye baalimu ne Museveni gye bapepeyangamu. Waliwo akatabo ka muzeeyi gondi ani waliwo omwami ono mwerabira nnyo erinnya lye naye nga akatabo ke nakasomanga nnyo wano ate si kapeko sikuteesa ne waliwo omulala muzeeyi oli ani amwerabidde naye yawandiika n'agamba nti mu katabo ako yayogera ku sitoore ye yabini byanyima kapatupiya ne Museveni alina bwe yatuuka n'akola ki n'atunyonyola ku kintu kati wali kubuusabuusa n'olyanyuma kenyini agamba nti olwedde byaliwo oba okitegeera naye kwegamba nga bwe mbadde nkutegeeza nti mu makkati awo n'olule n'owaaka wiri byanyima bwakwatagana ne Museveni ne Besigye kakati ekyebuuzibwa nti yali yakwatagana ne Museveni bwe yalaba nga alina emyaka 3 ng'olwedde bo baali balina enkolagana yaabwe naye ate n'asanga ne Besigye awo n'abeera nga kwegamba yali ali eno n'eri ebyo nno kikulu nnyo ekyo kikulu nnyo kubanga Besigye okubeera nti nno baakava mu nsiko awo olugira lutuyaga nti nze ngenda kukola ki nga takyo kufunirawo embeera ey'okwagala okuwakanya Museveni oba kitegeeza nti yali tamukkirizangamu basika omuguwa bagamba nti atakumanya busajja oba kitegeera kakati kinalaba mu sitoore eno nze gye sijjaga nti ntufu oba nfu kubanga olwedde abantu baagiganye dda nti batugamba nti mu makkati awo n'olule n'owaaka abantu mbu Besigye bakalengana n'ebyanyima ekintu bazi badde mmanyi nti Museveni amala kuwamba then awo mu kiseera ekyaddako byanyima ebimaze okulema ene wa Museveni kubanga muzeeyi Boniface Byanyima taata wa Byanyima yali amugaanye okuwasa muwala we kati awo nendowooza nti Byanyima n'aswikinga n'akola Besigye naye bwe kiba nga tuli eri munno n'owaaka muganda gwali n'olule yesiwaaka osiba oluyimba ebibuuzo bingi ansa ntono kakati munange bano omukwano gwabwe gwatandikira awo okubulosoninga okitegeera era Besigye bw'atyo ne bo nga bo ababiri baali na commitment nene yo ku struggle for democracy era nga bondi yaabwe yali y'amaanyi nnyo mu nsonga eyo mu makkati ga political uncertainty okitegeera naye kagamba kye neebuuza nti kakati waawo omuntu alina abasajja babiri omu endowooza zendala n'omulala ndowooza ndala n'asalawo akangende n'ono kyolowooza kiba kyamusikiriza muganda wange ebintu bino si naye yanyuma munnange bwe tumumanyi obulungi ennyo omukyala ali respected ennyo activist wa mutawaana nnyo essaawa eno executive director wa UNAIDS era nga ono abaddewo nnyo mu struggle eya Besigye abadde tatabbaawo ebbanga lyonna bwe lityo mu political changes zonna wano mu Uganda yayimiridde nnyo naye ndoza nga bwe kigambibwa wakati w'omusajja mabega w'omusajja wabaayo omukyala era wabaayo omwami naye ennaku zino baakikyusa bagamba emabbali w'omusajja abakazi baakoowa emabega bagamba besides mpo kyokugamba bahayi baakikoowa ekigambo ekyo abakyala bo nga bo kakati ebyo nga bikyali awo tugendagenda mu paati yaffe eddako ku mboozi eno sooka otubuulire Timo Property Consultants Limited biki omuntu byasuubira era kiki ddala kugamba kuba tutegedde pooti muzirina ettaka mulirina biki ebyenjawulo kugamba kyoyinza okubeera nga nti mutuufu omuntu waba neesize nze nga Timo kubanga manyi Timo lyerinnya lyo lyerinnya Timo lyerinnya lyo nze nkulabidde akaseera nkulabidde ebbanga ye muganda wange fakti ntandise okukola fakti gwondabye kuba oli muto ku nze kituufu ondabye okuva ebbanga lyonna ozaza okutegeera naye ate nze ntandise okutegeera naye mu bbanga eri maaso kaawo nga ndaba mukola ki tuli mu nsonga mukola emirimu mugikolera ddala gyo mugikola naye kyenjagala okumanya osobodde otya okusavaivinga mu bizinesi eno osavaivinze oti era omuntu omuwa amagezi ki okubeera nga kwegamba bw'aba kwegamba agula ng'ettaka ng'eryo oba poloti oba apulaninga ekintu kyonna ekikwatagana n'ekyo okugoba ku kyapa ku ki biki byalina okukonsidaringa era biki ebyenjawulo biyinza okuba nti byolaba omuntu waaki yali badde agyeri Timo Property Consultant ekisinga obukulu era ekisooka
emirimu gyonna ekyandisinze obukulu bwesigwa yensonga lwaki nsobola okubeera ku Uganda at large takola na bayaayi ekyo naye ndowooza akimanyi naye Uganda at large omuntu gw'ayinza okugamba nti yoyo omanya yoyo kati ffe kye tusinga okukulembeza bwe bwesigwa nti omuntu bw'akuweereza ssente z'enjagala ttaka nga lino ne lino okakasiza ddala nti okoze due diligence onoonyereza ettaka kuba tuba tunaagula ettaka omanyi bagamba ekigambo kino kiringa ekivuma naye yenjogera nti omusirusiru ayawukana mangu ne ssente ze abamu basaagala nnyo oyawukane mangu na ssente zo so waliwo kye bayita due diligence noonyereza nga tonaba kugula ttaka kyekisinga obukulu kati ffe mu Timo Property Consultants ffe ettaka ne wetusanga mwana muto nga yakubye enduulu nga liwo ettaka lyetugenda okusuubula eyo ttaka lazima tetugula kitegeeza tetukolagana na bintu byankayana ati gwe kyogula mu Timo Property Consultants kakasa nti nno oba oguze kintu kye bayita ekiri genuine batuguze ekintu ekiri ekyobwesigwa kitegeeza ssente zo wozitadde ojja zifunamu value ekirala mu Timo Property Consultants muganda wange Uganda at large kye tusinga okukulembeza tukusobola okuwewula emirimu egisinga tulina bannaffe bali bweru ng'eyo naye ng'ab'eŋŋanda babakoowa ab'eŋŋanda babbye bannaffe bannyinaffe abali mu Buwalabu waliwo ne bannaffe bonna abali ebweru buli waweereza w'Oluganda ssente alowooza nti ono kaali muganda wange ate anankolaki naffe mu Timo Property Consultants kye kimu kye tukuwewula tugenda ojja tuwa ssente zo twesige tugulire poloti okomewo ng'ogenda kwebaka compound tugirevolinge tugradinge ekkubo tukuzimbira ennyumba buli kimu ne tukisaamu naffe twakoowa ababbi kikituufu twakoowa ababbi kuba okukola ssente si kyangu abantu abali ebweru babonaabona nnyo ne ssente ekyo njagala mukimanyi naddala mmwe abakola ku nsonga z'ettaka oba okitegeera oyo akuwadde obusente bwe aliyo Kadaama oba muntu mulala yenna ssente zimutawaanye njagala kati tugenda mu mateeka nze njagala legal process ze mutwala singa omuntu aba akwesize nti asobola claiming atya singa oba omukyankalanyinza kuba kati awo wetuli oba okitegeera njagala ng'omuntu bw'anajja wanagambye Uganda at large omusajja onamuwa kyo nti yakikola twakkanya bwe tuti tumusibe kituufu ky'ogamba ekyamazima mu nsi bwefaananye kyandibadde kizibu nnyo omuntu okubeerako omuntu gwe yeesiga naffe Timo Property Consultants n'abantu be tukoledde bennyinnyini oba kye bayita evidencing oba witnessing basobola okunnyonnyola omulimu gwe tukoze mu Timo Property Consultants tuteekako ne ssente singa oleetayo omuntu omu abbiddwa Timo Property Consultants lazima tukuwa ssente Timo Property Consultants tetudiiringa na mivuyo teri kye tuyinza kukolera wansi wa mivuyo era tulina baligo officers baffe tulina baligo officers yaffe tusobola okuyingira agreement naawe tusobola n'okugiyingira nga tugikola osobola okubeera gy'oli ne tukola agreement naawe oba totwesize naye Timo Property Consultants tukwashuwalinga nti ojja kufuna value mu ssente ffe tuli wano kubeerawo ebbanga ddene gwe tuzimbidde erinnya tetucomplainingibwangako wange omuntu omu yagambye ku story eno eyabyanyima tetumanyiddwa comment wazisomeko ku muntu gwa X mbu tumanyiddwa mbu ne mukomera Besigye asobola okuwandiikirayo story nange nawulira comment eyo nensesa nnyo ewolunye omusajja omukalige ali eri mu kolokoni naye ate asobola okufuna obudde obuwandiika story n'agifulumya essaawa zino era nga bo bagamba nti kino kirabika intention yakyo yakudaivatinga attention y'abantu owaaye naye school of thought eyo naye oyinza situation eno eriwo naye kati baagala okukakanya omuliro ne bagezaako mbu okufumba story bagireete mu ggwanga Besigye si yali badde nga ali mukomera yakava ku hunger strike ate awandiika story yewandiikako naye byenyime gye baakola ki ebyo si bye bayitira ddala ebyempuna story kyengirabyemu gyensonga kyekugambye nti okusinziira ku ngeri gyedeetingamu back bano ngeri gye beesisinkanamu era ng'agala okusiikuula empalana nti Besigye nti baali nti musajja munno uno gamba andiko beta musajja munno kigambo nakyo kya Luganda musajja munno nti omuntu mwagala ku mukazi kigambo kya Luganda naye ndowooza tekyagamba nti museera yalno olulimi wanka nga bye boogerako nti Besigye yasisinkana ebyannyima kiba kitegeeza nti abo babanga batugamba nti omukazi baali bamwagalako babiri ne Museveni ogamba baleeta narrative yagala tudrivinga nti si byabufuzi birimu ekirala bivudde mu byobufuzi nti tebamusibye lwakuba kino naye kugamba nsonga ki Besigye kati ennugu yagikuumira eri yonna ako yatuka okwagala opulaninga okutta musajja munne owange
byonna byebyo naye nga story Doyle tayagikozeeko bulungi nnyo nga bwefaanana bwekyo ku Sunday ennaku z'omwezi 2 ye yafulumiddemu. Alright kale tusiwira mbaliagala ngonyojje wano tukyalirengako okakasa abantu kubanga saagala katukwogera bintu abantu nga bagamba baani be balanga abo kubanga kuguno omulundi lwaki nkusembeza wano nti njagala abantu nga beesimbu ekintu kyonna ekigwa kitegeeza mba directly involved era kiba kitegeeza nti kakati awo tuba tukwagana b'amateeka era siibula abantu gwasiibula era obannyonnyole obukakafu obawo obweyamu nga Timo Property Consultants nebyosobola okubakolera ebirala byonna byebagambe era obasiibule nga Uganda at large bw'abagambye ekyamazima kiri kimu Uganda at large ebbanga lyemumanyidde tasobola kudiringa n'abantu bayayeyaye nabakumpanya era kyosanga ku Uganda at large omanya kyekyo kikakafu kyekyo so mu Timo Property Consultants ffe kitukakasa kiri kimu abasinga bakowa kampani z'ettaka zibabbye ne tugezeseeko olabe ng'ogenda okubuulira omulala tugezeseeko tugenda kuguliza ettaka ekisooka tetugula ttaka lyankaana ate tetusuula ttaka lyankaana ekyo twakigaana ekyenkaana ekyo kyo kireke era bangi bakukubira essimu Timo n'osobola okugula ettaka lino n'omubuuza ebiwandiiko bituufu mugenda okumaliriza ng'ebiseera ebisinga mulemye okukwatagana olw'ebiwandiiko ebifu kuba ekintu kyonna kyonna tukimanyi bulungi omuntu yenna ateeka ssente ze waazitadde ekyamazima zandibadde afuna kye bayita value for money so Timo Property Consultants tugenda kufunira ettaka ettuufu erina ebiwandiiko ebituufu tubigobere ku ttaka zonna tusobola oyinza okuba olina ekyapa oyagala kikyusa waliwo omuntu ng'alina ekyapa ayagala kikyusa kizza mu mannya ge ekyo tukikolera mu budde obwangu ennyo lunaku lumu 2 tebakulimba mbu ekyapa ate ennaku 4 bakola transfer ebyo byavaayo twavaayo olunaku lumu ennaku 2 ng'ekyapa kyo kirina ekya transfer oyagala kutemera temera mu ttaka subdivisions mwagabana ng'ekika mwagala kukola subdivisions tukikola letters of administration empapula zonna gwe buli ekibuuzo ekikwatagana n'ettaka ennamba ziyitawo ku Uganda at large osobola tukubirako osobola okugenda ku TikTok emirimu egyo gyonna gyegiri teekamu Timo Property Consultants mu TikTok ojja kulaba emirimu egisinga egy'enjawulo egikolebwa n'ettaka erikolebwa Timo Property Consultants twesige tugenda kukuguliza ettaka tukutundira ettaka tugenda kukuzimbirako ennyumba plumbing tukuteremu ebyamazzi buli kimu tukwasa ennyumba ng'ewedde kugisiiga langi ogina nkadde yakuddaabiriza weesige Timo Property Consultants baagaliza ekiseera ekirungi.